nga minister wa defense ajjata nakugamba nti kitanga asula mu nyumba ya Ssubi naawe nokkiriza. Watali kunnyonnyola nsonga lwaki kitaawe asula mu nyumba ya Ssubi kubanga mbyamusuza mu nyumba y'Essubi si ssente kubanga mutabani we yali minister wa defense mulamba. Sogera ku minister wa defense bano ba Vincent bamulanga kisempijja type. Naye njogera ku minister wa defense Museveni yalina amaanyi agaleeta government era agagigoba. Yalina amaanyi agaleeta president era agamugoba. Professor Yusuf Kironde Lule yagobwa Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita mu mukono gwa Paulo Muwanga. Era meeting eyagoba Lule kuba president bagiyita kipayo ne bateekawo ensonga lwaki balina okumugoba. Ne baleeta olupapula ne peni nga balinganga abalonda obululu bwa Nigiina yes or no. Abagamba no kitegeeza asigale. Abagamba yes kitegeeza agende. Obululu bwe baamala okubalibwa ng'aba yes basinzeeko n'obululu 5 bokka. Era Muwanga n'alangirira nti okuva n'olunaku olwaleero Kironde Professor Yusuf tokyali president wa Uganda. Omugenzi kakati yali akulembera Democratic Party Paul Kawanga simwogerere kyeyava abuuza nti just like that. N'akwata briefcase ye n'ava mu conference hall mwe baali bagobedde Kironde Lule kuba president n'ayambuka waggulu mu kizimbe ekiddira oba ku mwaliiro oguddako. Ne banna abaali balonze nno ne bamwegattako ne bayambuka waggulu batandika okwegeyamu nti ekituufu kiri nti kirabika obuyinza butuvudde mu ngalo. Naye Kironde Lule kyeyava agamba nti tusigazzaayo eppeesa limu bwe riti lya minister wa defense ye Yoweri Kaguta Museveni. Ne bakwata olukomo lw'essimu ne bakubira Yoweri Kaguta Museveni nti munnange eno gavumenti bagiwambye president agobeddwa Paulo Muwanga. Museveni kyeyava abuuza nti how? Why? Era bakikozenga baani? Obukulembeze bw'eggwanga bukyuka ng'obukulembeze bw'ekyalo. Nga n'obukulembeze bw'ekyalo tebayinza kubukyusa mu ngeri eyo oŋŋambe nti Muwanga agobye president ng'alinga akyusa omukulembeze w'ekyalo banga alinga agoba omukulembeze w'akabiina k'oku kyalo. N'agamba tekigenda kusoboka olwo tuli mu ssaawa 10 ogw'ekiro. Teweerabira nti meeting eyo wansi yatandise ssaawa 8 ogw'emisana. Naye nga bano bonna abalonze luno tekunnabaako alya yadde omunwe gw'ebbogoya. Tekunnabaako ateeka kantu mu lubuto yadde giraasi y'amazzi. Naye oluvannyuma lw'okufuna essuubi okuva ewa Yoweri Kaguta Museveni bonna baacaccanca ne beegwa mu bufuba nti leero Muwanga awedde. Era waaliwo eminwe gya bbogoya waaliwo n'amazzi ne batandika okunywako teebereza okuva obwenkya. Kitegeeza baabadde ku pressure ey'obuyinza bugenda nga tebayinaawo gaapu esobola kulya mmere olw'obunkenke bwe baaliko. Naye ekigambo kya Museveni kimu okulaga nti ali ku sayidi yaabwe kyabaleetera okulya ku minwe gya bbogoya ne giraasi z'amazzi. Tuli mu ssaawa 10 ez'ekiro weekuva lwe baamukubidde essimu n'abagamba nti nsimbudde nzijaawo we muli. Ssaawa 12 ez'okumakya Museveni tatuuka. Kyava omukulu njogera ku Professor Kironde Lule Muzeeyi asindika Israeli Mayengo ow'ekitiibwa wansi mu conference hall ewasigadde wali we baabagobedde. Genda olabe kaakati bali mu kulowooza kyo bali mu kutwogerako kyeyo. Israeli Mayengo agenda okukkirya mu conference hall yasangayo Museveni eyabasuubiza nti agenda kujja gye bali. Yamusanga gye bajaguliza okugoba kwa Kironde. Era ng'ali mu kwadressinga binaayisa nga Mr. President. Kaakati omusajja yayina amaanyi amangi bwe gatyo. Nga si minisita buminisita bano ba Vincent bamulanga kisempijja. Naye yalina amaanyi agakyusa gavumenti. Yalina amaanyi agakuumirawo gavumenti nga n'owa gavumenti eyali waggulu gw'ogamba nti president yalonda minisita. Kaakati ate essuubi limulimu minisita. Era yalina amaanyi agagamba nti ono tasula oba ono asule nga yali mu kugamba mbu kitaawe asula mu kayumba ka Ssubi. Naawe nokkiriza watali kuwa nsonga nnambulukufu lwaki kitaawe yasulanga mu kayumba ka Ssubi kubanga mu byamusuzanga mu kayumba ak'essubi sisuubira nti mwalimu ssente.
azenga Museveni azannyira ku bwongo bwammwe Abaganda nga yabufuula kasaawe mwazannyira emizannyo gye. Era mukkirize nti Abaganda obwongo bwammwe Museveni bwazannyiddeko okumala ebbanga bwebusizza Uganda eno mu nnyanga kubanga n'abamukuumirawo oluusi babeera Baganda. Ba high ranked officer ne babanga bannyindo mpanvu be batuma okukuba abeekalakaasi batera kubeera mmwe. Be batera okuvuma ab'opposition batera kubeera mmwe. Be batuma okukakkanya obwakabaka bwa Buganda nga bubanja ebyabo batera kubeera mmwe. Bwe mutakkirize nti obwongo bwammwe Museveni bwakozesezza ebbanga lino lyonna okubazannyira ku mitwe, wallahi ya Mungu temugenda kusobola kujjawo kizibu kye mwaleetera Uganda. Ate nno weewuunye Kabila endala ze tulowooza ntuzisinga okuba abagunjufu si Museveni ze yakozesa okuwamba obuyinza oba okuzannya ebyobufuzi bye. Najja ng'amaze okutuula mu buyinza ng'emmwanyi ye yaweerera abaana bammwe n'akugamba giteme ndeese ekirime eky'ettunzi nti vanira. Abaganda ne muteme emmwanyi awo wonna azannyira ku bwongo bwammwe baavuwaza ne musimba vanira. Oluvannyuma lw'emyaka 2 Museveni n'atema vanira ebbeeyi kubanga ye yali yamwerinnyisiza. Teweerabira nti abalimi ba vanira baatuukako ekiseera nga balinganga abavubi. Omuvubi akiri akimanyi ennyanja tagenda kusenguka n'enki ebyennyanja ajja kgenda avube era ayoole ssente zino ne bwaziri ekivubi. Bwe bati abalimi ba vanira bwe baali n'abajja mu vanira n'abatwala mu mulinga n'abatuusa ne ku mbeera ebasimbya ebisagazi mu nsuku zammwe. Bagenda kubawa ente za nusu Bulaaya naye ng'ebisagazi n'ensuku bikwataganira wa? Kubanga amaanyi g'Omuganda gamuli mu ttaka. Ettaka ly'Omuganda teryali lya kuzimbangako rentals. Ettaka ly'Omuganda lyabanga lya kulimirako. Ne basooka ne batta ettaka lyammwe ne balifuuyira ne bamala n'ensuku zammwe ne baziteekamu ebisagazi okwonna kwonoona ttaka. Ogenda okusiga ku ttaka olw'okubanga okulima kye wali oyimiriddeko era gwe gwali omugaso gw'ettaka lyo ng'Omuganda nga buli kyosigako kifo ekyaddirira ki? Kutunda ttaka lyammwe kubanga terikyasobola kubaweereza. Abamu ne mufuna bu boodabooda ne mujja mu kibuga kimutandika okuvuga. Azenga abazannyirako mmwe abalowooza nti muli bagezi nga yatuuka n'okubalundisa obusaanyi. Mwe abagezi yatuuka n'okubalundisa obusaanyi. Ne weebuuza nti Museveni yatwagala ddi obwenkaniddeawo kyova olaba yababuyaza ng'abalaga nti abaagala nnyo n'okusinga gy'alimba ensi nti gyazaalibwa. Emmwanyi eyali wano mu Buganda n'ogisikiza vanira era vanira yayindira wano mu Buganda oba ojja kwesanga nga kakati region endala baatandika okumulima engeri gye baamuggyamu ebyobufuzi kubanga yamala dda okukola missoni ye ey'okuttattana ekirime kya Buganda ekyali eky'ettunzi eky'emmwanyi. Essaawa eno CBS tukomezaawo obwakabaka bwa Buganda butukomezaawo emmwanyi terimba. Emmwanyi terimba gwe kyogamba awo we baalimira vanira emmwanyi yali etandise okubalimba. Oba just gwali mu lulubululu okwagala okulya ekingi kikusuuza eddamula eweeredde abaana bo. Kikusuuza eddamula ebadde eriisa abaana bo. Kikusuuza eddamula ebadde eyambaza abaana bo naye ng'ewaabwe teriyo. Gwe kyogamba nti Museveni bali baawa constituency buli budde. Bawa abaweereza bangi wadde nga bali batono. Baatayagala. Yali ayagala mmwe nnyo Abaganda okubaleetera ekirime eky'ettunzi era mweyongere mugaggawale. Mmwanyi ne mugitta. Kyokka vanira we yagenda omala okumuggyawo oteekewo emmwanyi era laazima tedda kubanga si kirime ekikwatagana obulungi n'emmwanyi. Ensuku zammwe ezaali zigudde akaleka abaana mwe baaliiranga ne bapiiyuuka ne musigazaawo n'ey'okutundako n'abagamba nti kakati muziteekemu ebisagazi ngenda bbawo ente zinusu Bulaaya naye ng'ekisagazi n'ebitooke baakwataganako ddi. Tabitwala waabwe ate mu balunzi teyabibawa. Ebisagazi ebyo bye yatuleetera e Buganda tusimbe teyabibawa mu balunzi. Ate ffe n'atuadvisinga nti tetubiteeka ku ttaka kkalu liryawo wabula tubiteeke mu bitooke.
ne musigala nga temunnakiraba nti Museveni azannyisizza obwongo bwammwe mmwe abeeyita bakalimagezi. Museveni azannyidde ku bwongo bwammwe mmwe abeeyita bakalimagezi n'ekiseera ne kituuka n'ayagala obbalundisa obusaanyaawo mwabuuka temwabulunda. Kola omwaddamu amagezi era mukubire engalo Mukama ez'amaanyi kubanga kwolwo amagezi gajja obusaanyi bo temwabulunda. Azenga abazannyirako ebbanga lino lyonna, azenga azannyira ku bwongo bwammwe ebbanga lyonna nga mulowooza nti abaagala nnyo kubanga bw'abajjirayo abasatu ne babaggulira enzigi wano n'abasiigira ekifaananyi nti Abaganda n'abawadde obwa prime minister naye nga prime minister kyatasobola na ku odalinga batebasibe. Ng'omugaso gw'aba prime minister kugenda ku mikolo, kugenda ku nnyimbe, mwabulabe babafunirayo omu gwe baggulirako enzigi. Ne muwulira ng'omusajja wadde Obuganda ekitiibwa era abwagadde. Ye bwe kituukako Emmengo n'abawa amagye, n'abawa emmundu, n'abawa n'emmotoka. Katikkiro n'avaayo tujja kutambula n'omuntu yenna anaawa Obwakabaka ekitiibwa. So si bano abasaanyaawo ennono za Buganda. Ennono za Buganda zigenda kufuga bafu. Oba ennono za Buganda muyina olubugo mwe mugenda okuzisibira muziwummuzeeko awo nga n'ettaka lyonna bali batutteko. Musooke mukkirize nti temuli bagezi kimala. Muddeyo ku drawing board mumanye bwe baba bubuyaliza. Then munoonye amagezi gammwe agasobola okugobawo ekizibu kye mwaleeta ekyasaasaanira Uganda yonna. Musirinako ennina bannange nze munneesige mbadde nga nkolerera abantu sirinako ennina ne kitange asula mu nnyumba ya ssubi nkuteekemu obuvunaanyizibwa gwe alina kitaawo asula mu nnyumba ey'essubi ng'oli minisita. Era nkwesigise eggwanga eddamba gwe alina kitaawo asula mu nnyumba ey'essubi ng'oli minisita, not just a minister but decision maker. Si ku nsonga entono wabula ku nsonga ennene ey'entebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga. Nze yeekolera itongwa.